Nti ddala kituufu Sheebah Kalungi avudde mu tiimu no sleep ne manager we Jeff Kiwa bamaze okubeera nga baawukana. Kati guneno omulundi gugenda beera gwakubiri oguli official ddala ng'olaba waliwo sparks ez'enjawulo oba wali omukka ng'Abaganda bwe bagereesa tewabula muliro. Kati neera n'omukka guzzeemu okulaba nga gwewuubira awo ku nju ya Sheebah Kalungi, omukka guzzeemu okubeera nga gwewuubira mu nju ya Jeff Kiwa oba ku mannya ago abiri omukka guli mu kubeera nga gwewujjira. Neera ng'ensonga tugenda beera nga tugi analyzinga olunaku olwayo ne updates zonna zonna ezikwasaganya kuno ngenda beera nga nzikunyonnyola oba nga nzikutotolera. We butuukidde olunaku olwaleero Sheebah Kalungi nga y'omu ku bakyala Abadde oba bayinza okuyita abanene si mu music industry mwokka wabula ne mu business sector ez'enjawulo. Sheebah Kalungi okuviira ddala Jeff Kiwa bwe yasuulawo radio ne Wizo ne baawukana mu ngeri etaali nnungi nga bwe mwagiraba, ne bakayanira ennyumba, ne bakayanira properties, ne bakayanira rights, ne bakayanira kino, ne bakayanira kiri. Oluvannyuma lw'ezo zonna saga ezaaliwo Jeff Kiwa ne baawukana bubi nnyo ne Good Life omwali omugenzi radio wamu ne Wizo. Kaakati mukubanira okubeera nga baawukana awo Jeff Kiwa we replacingira radio ne Wizo ne Sheebah Kalungi. Abantu ne bagamba naye ddala kituufu kinaagenda mu maaso ng'egyabadde akutte ku Good Life ng'eyatutumu ddala ng'olabira ddala abaana bali ku piiki yaabwe we baayawukanira awo nga ba Good Life bamaze okubeera nga bakikubira ddala. Mukijjukira nno mu Uganda baali bakonsidaringa nnyo Bebe Cool, Bobby Wine ne Chameleone be babeeri beyita ba BBC. On top of that mukubeera nti baali bana nnyo abakyasinza okubeera nga bawanika bendera ya music industry eno mu Uganda okwo kwegattako ne Good Life kati nga batambula abantu category za mirundi ena Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleone ne Good Life. So abantu ne batandika okubeera nga baba recognizinga nabo nga the top 4 walino mu ggwanga erya Uganda. Mukubeera nga ekibamu kimaliriza bulungi Jeff Kiwa yasalawo okubeera nga akwasaganya Sheebah Kalungi oluvannyuma lw'okwawukana lw'abali. Naye Jeff Kiwa g'amazima ngenda kugamba mbu omulimu agukoledde ddala oba ekintu okubeera nga managinga abayimbi kyo akimanyi oba amanyi kyakola bwe kituuka kubeera nga bamanaginga abayimbi. Issues ezijjamu teziva mu kubeera nga amanaginze bubi abayimbi oluusi bitabeera bya ssente na personal life ng'abantu abamu we bagamba munneera ennyumba ya Sheebah Kalungi mbu ya Jeff Kiwa kwegamba ezo saga ziyingiramu kubanga sirabangako ku title ya nyumba ya Sheebah Kalungi, sirabangako ku mboba Jeff Kiwa yasayiningako mbuyiye, sirabangako ebisigadde byonna sibigendera nnyo into details olw'ensonga abeerayo ebiri person nga n'onoogamba abantu wano ku SMX Media obalimbe mbu ennyumba akyaka ya Jeff Kiwa ennyumba mbu kimaya biki mbu percentage mbu simaya bikoze bitya gwe banaakubuuza empapula ze ennyumba wali ozitunuddeko n'olaba nga amannya galiko kiwanuka Jeff onookola otya. Naye nga sofa tulina kugenda n'ekyo ekiriwo nti n'ennyumba ya Sheebah Kalungi olw'ensonga yagibeera namu eyo tetujja kubigendayo nnyo olw'ensonga n'aba Good Life nabo saga zaaliwo ennyumba ebagibeeramu naye nga bagamba mbu ennyumba eyo ne Jeff Kiwa aginako rights. Kati wanene mu kwawukana kwa Sheebah Kalungi wamu ne Jeff Kiwa tusabe busabi Mukama Katonda ebintu bireme kubeera nga birwayiminga nga ebyo byali birwayiminzeeko oba amazzi galeme kubeera nga gakulukutira gigali gakulukutidde tugende okuwulira mbu ate twawukanye ate kati ennyumba gifulume Sheebah ate Sheebah ki ate Sheebah kino ate Jeff Kiwa kino nedda akiisi we kubeera kwawukana kubeera okwawukana okw'emirembe nga Jeff Kiwa asanga Sheebah basobola okubeera nga babonga oba sinakindi baleme kubeera nga baawukana lwakuba omukka ogusituse olunaku olwaleero gulagira ddala mbu bandibeera nga banene baawukanye. On top of that Sheebah Kalungi nga we mbadde ngezaako okubeera nga nkugamba oluvannyuma lwa Jeff Kiwa okumukwatako aleese award ez'enjawulo eza female artist of the year ezaziwangudde n'azikoowa bwe nnyinza okubeera nga ngamba tekati Sheebah Kalungi n'ogimuwa terina nnyo kyamaanyi kyegenda bbeera nga okitegera waliwo omuntu w'otuuka ku category oba status bagiyita batya waliwo time gy'otuukako limiti gy'otuukako nga newe bakulaba ng'ovuga emmotoka tekikyakola nnyo makulu nga newe ogula emmotoka endala tekikola nnyo makulu gwe kennyini tokisanyukira mbu bannange ndi excited naguze emmotoka n'abakulaba neyo emmotoka empya tebasobola gamba kwewuunya nnyo kyamaanyi mbu yaguze ennamba empya eri ku UBK eri ku UBK okitegera nga tebeewuunya nnyo olw'ensonga nga kiri nnomo ku category gy'obeera oliko Eddie Kenzo okuwangula award kati
kati neonominatinga n'atagiwangula kiri nnomo, neonominatinga n'agiwangula kiri nnomo. Awadi zaleeseko mu ggwanga erya Uganda bayimbi batono abazireese, if not yeyekka azirina. Kubanga mulimu na award, types of awards zaalina wano nga ndowooza yagenda osembayo okubeera ng'agifuna nga category eya BET gye yawangula teddangawo eyo category. Eddie Kenzo bagiteekawo kwogwo omwaka, Eddie Kenzo n'agiwangula, emyaka egyaddawo eyo category teyaddawo. Kati nga yeyokka erimu mu ggwanga erya Uganda oba mu nsi yonna ng'eyinza obutaddawo, okitegeera. So bintu bingi nnyo Eddie Kenzo byakoze nga tebikyewuunyisa. Kati kyekimu ne ku Sheebah Kalungi awadi z'abadde awangudde kati nga tekikyewuunyisa nnyo mu Female Artist of the Year oba awangudde oba tawangudde, sofa zaalina ezo zimala. Sheebah Kalungi ebbanga lyamaze ne Jeff Kiwa asobodde okwekolera ye nga ye omuntu business ez'enjawulo ze tutamanyiimu linnya lya Jeff Kiwa nga woono ogamba Holic Pads. Holic Pads zino eno Sheebah Establishments ye company ya Sheebah bagiyita Sheebah Establishments we bagiyita Sheebah Establishments oba naye eyo company erimu okurentinga eryato, omuli okurentinga eryato lya Sheebah liri eryalina inna eryato okulirentinga essaawa emu nasembye okubeera nga ntegeerako essaawa emu ng'oli kweri eryato lya Sheebah osasula $75,000 essaawa emu, just 1 hour okwevugamu awo kuvuga emu bapaakinge ng'oli kweri eryato $75,000. Alina Holic Pads. Holic Pads ziri mu kubeera nga zikolera ddala bulungi. Alina ki? Alina ebbaala. Kwegamba Sheebah Kalungi besides business gyakwasagana ne Jeff Kiwa okubeera nti ye manager we mu music, ye ng'omuntu asobodde okwekolera business ez'enjawulo. Katulindirire just details ezigenda okubeera nga zivaayo naawe kennyini obeera oyagala okubeera ng'ozimanya. Ngenda kusaba subscribing ano ku SMX Media updates zonna ngenda beera nga nzikuleetera nawa gye bigenda okubeera nga biggweera. MCSMX, I sign out.